الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه نحمد سبحانه وتعالى ونشكره على نعمة التي أنعم علينا ونصلي ونسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Tumtenda Allah subhanahu wa ta'ala natumusaba nga tumwebaza olw'ebyengera ebingi ebyenjawulo byajja nga atugabirira. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala asookusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Akaseera kano duwa gyetugenda okuba nga tulaba edduwa ey'okusaba Allah okuwa obulamu mu mubiri gwo n'okukumira ebiyungo byo. Mulimu ebintu Allah tabaraka wa ta'ala byatuwanga byengera, naye nga tosobola kutegeera nti kyengera ebbanga ly'omala ng'okyakirina okuggyako Allah ng'amaze kikuggyako. Kubanga nabbi yatugamba mu hadithi ez'enjawulo, abamanyi ne bongerako ebigambo nti tu'rafu ni'ma ba'da zawaliha, nti omuntu agenda okumanya ekyengera ky'alina nti mbadde na kyengera nga Allah amaze ekitwala. Kati mulimu ng'amaaso gano, bantu bangi nga yaliko ng'alaba nga kati takyalaba, naye ng'oluusi kuba mu bugayaavu bwaffe kusaba dduwa Allah kubikukuumira. Mulimu amatu ng'abantu nga baali bawulira bulungi naye nga kati wakuzekuzeemu okutu kwagenda nga takyawulirirako ddala. Mbeeramu omuntu nga yalina amaanyi ge, kati Allah nga yali awo yagonziiba takyasobola yadde n'okutambula nga Allah yamuggyamu amaanyi mu mubiri. So nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yali nabbi wa Allah w'ekitiibwa, naye teyabeeranga ng'akoma ku kusaba, buli kaseera yabeeranga ng'asaba Allahu tabaraka wa ta'ala. Edduwa gye ngenda okusaba nabbi yabeera ng'atugamba nti ku makya ogisoma emirundi 3, n'olweggulo akawungeezi era ogisoma emirundi 3, ku makya n'akawungeezi. Dduwa eno egamba bw'eti nga dduwa nnungi, buli dduwa gy'olaba ng'erimu okutenda Allah nti la ilaha illa anta, dduwa ezo Allah azaagala nnyo. Buli lw'osaba Allah tabaraka wa ta'ala mulimu okumwawula n'omukakasa nti yeeka Allah, ye omu yeeka yasobola ekyoba omusabye n'oteekako Allahu tabaraka wa ta'ala, dduwa eyo ajyanukula. Era waliwo dduwa mpitirivu nnyo nga zirimu okutenda Allah tabaraka wa ta'ala n'okumwawula, mulimu tawhidi, n'okakasa nti yeeka yalina obuyinza ku ekyo nti la ilaha illa anta. Dduwa eyo buli lw'ogiwulira oba n'ogamba nti innaka anta samiul alim, ayi Allah mazima gwe asinga okuwulira ate omumanyi ennyo. Buli dduwa gy'olaba ng'eriko ebigambo ebyo n'olaba dduwa mu Qur'an ezisinga obungi ezijja nga nabbi waffe nga nabbi wa Allah baasabanga dduwa nga basembyayo nti innaka anta samiul alim. Mulimu ebitendo bya Allah nti samiu, awulira nnyo Allah tabaraka wa ta'ala, so nti si wakuleekaanira ng'abalokole kye bakola, n'akuba n'aleekaana ye Allah ne bw'oba omusabye mukama awulira, si wakuleekaanira. Samiun, awulira nnyo, alimu, ate amanyi, si wakunnyonnyola bw'odde wali otandika okusaba ng'otemaatema kimu ku kimu, ayi Allah kino nga kiri bwe kiti kala ya bbulu. Nedda, gamba ya Allah njagala mpale. Ye Allah amanyi oba oyagala mu mutima gwe, yamanyi ky'owulira, oyagala ng'erimu ekituli naye nga dizayini. Abamu bagula ebituli nga dizayini bagamba mu damage. Yes, gwe oyagala erimu ekituli naye nga dizayini keyemita damage, n'abakazi batandise ozigula. Gula empale ye naye ng'erimu ekituli, kati nga ye ayita ki mbwe ze ziriko. So kati Allah yamanyi ekiri mu mutima, si wakunnyonnyola ti Allah nsaba empale nga ya bbulu. Nedda, totewana na kala, musabe kimu, ayi Allah nsaba onyambaze. Kasawuni, ayi Allah nkusaba onyambaze, ajja kukwambaza mu kala yennyini, ebbala yennyini gy'oyagala, kala yennyini gy'oyagala, nti oba lwedi gy'osinga okunyumirwa gy'agenda okwambakizaamu. Oyagala mu kala nga ya bbulu gwe yeekukolera, Allah gy'agenda okuwa. Dduwa eno egamba bw'eti Allahumma aafini fi badani. Dduwa zino zensomesa bambi nziwandiika wansi ku vidiyo
video etambula waggulu nga duwa wansi weeri osobola okubikula onyegaawo olumala osubscribinga waliwo alejaawo kavi wekati akaliga prescription ya video oba ebigikwata kati wenyiga ku kavi ako bakulaga wansi awo duweeyo kati gwe osobola okuba ng'owulira amaloboozi wansi eri ng'owulirira ng'olaba bye basomesa nosobola okubikoopa n'owandiika mu kitabo ekyo n'otandika nawe okubeera ng'ozaapulayinga mu bulamu bwo duwa zino kubanga za makulu teza mugaso nnyo. Tugamba duwa ya leero egamba nti Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi basari, fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhabil kabri, la ilaha illa anta. Ngidamu duweeyo tugamba nti Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhabil kabri, la ilaha illa anta. Ngidamu omulundi ogwokusatu gamba nti Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhabil kabri, la ilaha illa anta. Duweeyo amakulu gaayo gagamba osaba Allah ng'ogamba nti Allahumma, ay Allah nkusaba, aafini fi badani, oteeka obulamu mu mubiri gwange, ay Allah nkusaba ompa obulamu mu mubiri gwange, aafini tegeeza obulamu oba okubeera nga akuwa strengths ng'okyasobola okweyimirirawo naawe n'oyimirira n'otambula. So oba osaba Allah akukuumira omubiri gwo agusseeko obukuumi n'ogamba nti Allahumma aafini fi sam'i, ay Allah nkusaba ompa obulamu mu kuwulira kwange oba mu kutu kwange, sam'i ge matu, Allah akukuumira okutu kwo. So n'oba otuse mu myaka gy'obukadde ng'okyawulira, bangi baali bawulira nga tebakyasobola, oluusi accident Allah n'atwala kutu, naye nga oluusi butasaba Allah akukuumira kukuwa bulamu mu kiwungu ekyo. N'agamba nti Allahumma aafini fi basari, ay Allah nkusaba ompa obulamu mu maaso gange, ay Allah nkusaba onkuumira amaaso gange gano, amaaso gano osaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga agakukuumira. Kubanga bangi nga yalina amaaso abiri kati alina limu, abamu nga agalina gatunula gati nga agange naye nga tasobola kulaba, naye kati gwe okyalaba. Saba Allah agakukuumira ebiyungu ebyo kubanga ekyengera kyonna wallahi Allah n'amala akugyako eriiso limuli wagawediti ojja kulaba ng'obadde nakyengera, ojja sirwalemu nga likulumamu, ojja singa otemya liruma muli munda osobola okuwulira nti wallahi obadde nakyengera. So saba nnyo Allah abeere nga abikukuumira, akukuumira amaaso gano n'ogamba nti la ilaha illa anta, mazima teri asinzibwa mutuufu okuggyako gwe Allah. Olumala okugambira ebigambo n'ogamba nti la ilaha illa anta, teri asinzibwa mu butuufu, teri katonda wa ddala atali ggwe, teri katonda mulala okuggyako ggwe Allah. So nti yeeka gw'oli mu kusaba yalina obuyinza ku bino byonna bye yabikuwa okakasa obwa tawhidi bwe nti Allah yeeka omu nannyini kutonda amaaso gano era yalina obuyinza okukola kyo okubeera nga agakukuumira. N'ogamba nti Allahumma, ay Allah nkusaba, Allahumma
ay Allah nkusaba inni a'udhu bika ay Allah mazima nze neewogoma gy'oli nekingiriza naawe neewogoma gy'oli minal kufuri omponye obukafiiri disbelief ay Allah neewogoma gy'oli omponye obukafiiri wal faquri ay Allah era omponye n'obwavu. Nabbi yabeera nga asabanga duwa ezo. Nabbi waffe teyabeerako mwavu. Omuntu asobola okubeerawo nga si mwavu naye era asobola okubula ekintu ekimu nga takirina naye nga mugagga. Si nti omugagga bwe kimu amala kuba nakyo. Asobola okuba mugagga naye nga mulwadde oba talina kugulu nga mulema. Si nti omugagga alina kuba nga ali perfect, magulu agayina, alaba bulungi, talinaamu yadde omusujja. Nedda, omuntu asobola okubaako nekiyeetaaga ewa Allah naye nga ye mugagga. Kati wano ogamba Allah nti ay Allah nkusaba omponye obukafiiri era Allah nkusaba omponye obwavu. Fakuri bwe bwavu, kufuri bwe bukafiiri. Nogamba nti wa a'udhu bika era Allah neewogoma gy'oli omponye min adhabil kaburi min adhabil kaburi, omponye ebibonerezo eby'omu kabuli, omponye ebibonerezo by'omu ntaana kubanga waliwo awo wakambwe waliwo ebibonerezo by'amaanyi. Nomaliriza nogamba nti la ilaha illa anta, teri asinzibwa mu butuufu okuggyako gwe Allah. Ge makulu g'ebigambo ebyo. Ayi Allah nkusaba ompe obulamu mu mubiri gwange, saba Allah ompe obulamu mu kuwulira kwange mu matu gange, saba Allah ompe obulamu mu maaso gange, onkumira amaaso so ky'ogamba. Nogamba teri asinzibwa mu butuufu okuggyako gwe Allah. Ayi Allah nkusaba omponye neewogoma gy'oli omponye obukafiiri era Allah obujeemu, era Allah nkusaba omponye obwavu, era Allah tabaraka wa ta'ala nkusaba omponye ebibonerezo by'omu kabuli, adhabul kaburi. Wansi awo waliwo okubonerera, saba Allah obimponye wansi mu kabuli awo. Nogamba nti teri asinzibwa mu butuufu okuggyako gwe Allah. Edduwa bwetyo Allah tabaraka wa ta'ala azaagala nnyo. Edduwa erimu okumutenda nogamba nti la ilaha illa anta, teri asinzibwa yenna okuggyako gwe, teri asinzibwa mu butuufu okuggyako gwe, teri katonda waddala, abalala bali ku byabwe, teri waddala okuggyako gwe Allah tabaraka wa ta'ala. Edduwa eyo bwetyo Allah agyagala nnyo era agyanukula. So mbakubiriza ffenna ku makya beera nga ogyekwatako emirundi 3, olw'eggulo ogyekwateko emirundi 3, gisome giddingane, oba oliawo Allah kwagenda okuyisiriza abeere nga akusaasira. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.